Togenda kodda mukulaba kugwafu yenga teyakikola yandikutte hama nagitegako epipa y'amazzi nebeera waggulu ku hama n'atuleetera amazzi ku sayiti nakawuka naye teyakikola amagezi agawa banne yali mu mayinja kyokka nga yakwata kontrakiti ey'okukola Hoima Road buli kilomita lyako percentage naye oluguudo terutambula yogera abaliranye omusajja oyo mumugambe yakwata diiru ya kontrakiti y'oluguudo alowooza tetumulaba yagala kuwamula balala kati olw'okuba bakuwa oluguudo oyagala kuvuma pulezidenti wange olw'okuba buli kilomita olyako 40%. Ayina ne percentage. Hoima Road ako kale akamuke batuwa akainako percentage yaleta abakyali baba bajjawo ebintu bingi netwatumanyi nogawalika nayogera nga abayingidde nnyo nogamba ati ono dira wabali abakyali abakola oluguudo yaleta contract yabajja mu mbaasa eyo yasanga bamaze simanyi okola tawa simanyi sukuma tawa alambuza abantu amayinjo gamanyi buli gwalambuza yadda n'atuvuma gwalambuza yadda n'atuvuma tumanyi balina kabbiya kebanywerawo ku Kwale kira gwawa kabbiya ati zotumanyi waliwo baluti ezibalukirayo kasita zibaluka ziti nga USC naye mu nsi ey'abantu abasoma mulimu inginiya n'okwata kontrakiti y'oluguudo n'ogiwa omusajja kubanga ayoza ebintu bakyogamba osobola okutunda amazzi gwe n'ogaggawala n'ovuga ne hama nga gwe oba amagezi ogawalano buli tabagamba liita oba ogiryako sente nga mmeka ogisuubula mmeka ogiryako mmeka ye ng'ogasenabwa ebyo byonna bikyali awo ako gagamba okutunda ogenda gasenabwa ennyanja abamagye bagitwala oja kyegamba ennyanja abamagye bagitwala okusaana ekidomola kumpi n'ennyanja oyogera kyojagazi amazzi g'ennyanja ga gavumenti n'okyebuuza kale mwana ekikintu wano yonna kuleeka enagoya leeka nabaca amazzi tusenamasene naye Uganda leeka Victoria tetukkirizibwamu leeka enagoya ayagala yagwamu nayagala yagoba naye Victoria nalubaale mwagitwalira ddala balibanga bekikunga okuvuba k'ennyanja lutalo ne bakusanga n'akatimba kokka n'okusanga obusanzi n'eryato lutalo lunene nnyo ntutakkirizibwa kuba na lyato bafumbisiza amaato g'abantu bagasiiza binyini bazitwala oba bazisuula wa kuba abantu bebasanga basuula mu mazzi ngo yafa gundi tosaba gundi request atuwa amagezi mu gavumenti yaabwe mutukole naye nolaba omusajja oyo gwolaba ebyo byatandise okuddamu okugera ku pulezidenti wange ngenda muba bbi ku bbi oli yamuleka dda yakyali mu biri ebyakamo kya flats oli yavaayo naye nga lwaki akusindikiriza onyuma ebyo tayagala nnyo olaba oli yazimba kitebe ono yaguze ringi light tolaba nti wabaawo enjawulo omu yaguze ringi light oli yazimba kitebe ofuna